Once a honorable is already I am honorable. Kakati tata wesimba wo. Awo ye ne simbawo. No itamu. Uliriza. No just njagala kwesimbawo. Njagala kumanya wayitamu ne simbawo awo yali biri abiri mugumu. Ne simbawo kawempe wafaawo. Awo naye obuzima kubagamba ati obuzibu. Abantu wabagamba ki mu manifesto yo. Nange seronda. Kiri bwe kiti. Kati nagira ku kadi ya FDC. Naye ate nupu nekola ekyamaanyi kati ngendo kufuna kadi ya nupu nga bagitutte dda okitegedde kyenakola neŋŋamba ndi wa nupu Bobi Wine is my Bobi Wine akati kyenakola tugenda okulonda mu motoka gitwagendamu omusajja akuba akayimba ambuleera tiikinga ffe twagenda tuyimba bampa akalulu nawunzika ntiikinze ambuleera kumbaza ate sayini yange yakagaali kati mukuye wafunayo obululu bumeka kubanga ekyamazima awo we nalondera nafunawo obululu 12 naye saakola ki saakuba posta yonna okulekera social media gemaanyi genkugamba we nalondera nafuna 12 kati eri awo wala saamutegeera banno bwe mwesimbawo eyawangula awo we nalondera yafuna obululu 2 mu kamu. Programu akalacha nakawesa Shakira abatuteekamu ensimbi be batamala Sons Business Solution kati duwala okolangana ndi presenter ze owa BBS akawala akalungi akato okalabye ejo yakajaka kati sijajja oyo yegwe yenze ninge wali bubi ngateyo joije nali nyamba dojiraba kana wali ofumbiddwa abo ali okyali kusoma nali jali mwana muto nawe nga kyali na waka wa mama atawo yeno nawe ovudde wala naye golaba nanyumira akatenjako enkalaba tuva wala naye baba gumba abagala okumanya nakawesa yo awo baba ozze kati wa kati awo ngantandisa akalacha yali 2 meka 19 219 awo nganzija mpola banafe abatalina figa nga tezinajja mukole noyo yali talina naye kati yakolachi yakyuka omulonde atayita mundi naye mu studio ya program ya kalaja era nendayira nze kansala eyalayira obutadde mu kalulu kubanga wagwa saagwa nedda saakuba campaign ebyo byekwaso singa wali wayitamu wandigamye nze kansala eyayitamu omulonde kati kansala atayitamu eyagwa gwe tuli naye mu studio naye nga munnange abatamale and Sons bayina entebe ennungi bayina amameza amalungi buli kimu kyoyagala kasa kibeera nga kikwatagana na bya mu nnyumba nakulabika bulungi kukyusakyusaamu mu nnyumba yo honorable why leero ku luno ogenda kwesimbawo oba wagwa n'okita nti ngenda concentratinga ku ati gwendiko naye nga muludde mu ati kubanga ennyimba ezo oluyimba lwe luvuze nabyemu nga president kati kansoke nkubuuzeemu abasajja abatandika amaduuka mu kikuubo baavaamu abakola amaduuka mu kikuubo baavaamu finze nakula ewaffe ku kyalo nga tulinako kamya mwami kamya nga yalina edduuka eddenewo nakati akyalirina yera kyemugamba nga oludde mu dduuka anti ye wadduuka ate eno muli mu ati kati ati kitegeeza ki ati is business business awo ng'okola ki ndali kanyama nga nkopa lili wayini naye bambi okoze emirimu